mutagi mu season y'ebibuuzo mu season nga tusoma nga we mukoze we mujje ne mutuula wano mbali njala kwogera kujja kwogerako tuula wano nga abakyali abasiraamu abapya tuli basiraamu bapya naye nabbi yasomesa obusiraamu ejjuma ezasooka seeka wuuli masjid juma agimanyi seeka yasomera Madiina Sheikh Dokita Uzaima Asad Tayyib Mutumba Madiina ejjuma ebasooka ogisalira nga gwe ogisalidde wano Madiina ejjuma esooka nabbi yali atambula waati namugamba nti emirira wano wennyini obudde bwa jjuma imirizaawo ejjuma esooka mu busiraamu bwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Madiina oluvannyuma ne bazimba masjid al-Juma kyali kyeresi misana nga wano wola nga n'omusana gutuntumuka tewali wadde katenti naye wano bateeddewo katenti nange bajja kuyimirira eri mbe nga ali mu Arafa nange ndeyo ku sunna y'ejjuma esooka Mungu ateeke mubaraka ejjuma yammwe ya bbeeyi yampeera ng'olina mu jjuma n'osaba Allah eno ejjuma y'ebbeeyi ng'oli mu jjuma n'osaba Allah nga Mungu nzize kusinza naye ndi musana Allah nzize wano nzize naye Allah mutuufu abakubanga siggwe sandize wano yogera naye nga amulabako Allah nkusaba ngondezi byensoma nkusaba onteremu omukisa nkusaba onfuule wa nsonga wanjawulo Allah nsula amadaala Allah nkusaba onfuule abakyusa bakadde bange mbakyuse bulamu bwabwe embeera zaabwe zaagaana right ni mu mbeera ki yonna gy'osomeramu ogimanyi nigyova omanyiyo just talk to your creator as if you are seeing him, you are before him. Mutsawe mwina mukalama الفردية بينك وبين ربك تبارك وتعالى من مكتياو الله ولوت يقول أنا يومونغو مغامبي tusala busazi just kumala ubazi mubitegedde mbalamiroke kwata ku dhikiri azikari yesu tutana kumanya nyingi zina kuzimalayo la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره المشركون فزماني كلمة أنتو جماني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تشجو تماني تماني اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت جماليو سيد الاستغفار الذكر زين جورو جانغ الذكر أتنغ الدعاء تسبب وجتيب الله سبحانه وتعالى نتقولين بزيني Mungu ajatemenkeza jewo stress bitwayogedde aye ngan ala bi dhikrillah tatma'innul qulub stress ajja kujawo fear okucheko olina wino yao olinga fictive wino yao kasera kutoka ibuzo nano shivolinga wino olinga kwatbe kitengo examination is fever bera ne dhikr ingira mu kiras revising ango soma dhikr oseke kirabe chebe Allah kyatuwa Allah mucho ensonga zonna zolina sahaba omu yajja eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam namubuuza agala musduwaza ateekemu kyenkana ki namaani yetematema naga ngenda kuteekamu ngenda kukusaalira emirundi wegiti ya Rasulallah ngenda kukusaalira emirundi wegiti nja kukusaalira emirundi wegiti nanga nti kale singa osinzizaawo gwobadde ofunamu nanga nti ngenda kukusaalira kale half of my dua memanga naye osoma dakiika 5 dakiika 3 dakiika 2 kitundu nga ndi kukusaalira nabbi nakyo kirungi era ofunamu obulungi naye singa osinzizaawo kyandibadde kyekisinga obulungi aya njakufuwa 3/4 nga nsaalira gwe wekka mu duwa zange nga ndi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid oba ogambye Allahumma bariki dagedi oba okoze اللهم صل وسلم وبارك على محمد اللهم صل وسلم وبارك على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد what just choya kadde kyonna nga omusayira mutahiyat neniya nti Allah nkusaba
kino kimmalire. As simple as that. Kiyitirize jagenda kulaba obulamu Mungu waawe kyusa ati ebitabo Allah waabikyusa mubitegedde oba sani message omugitegeera nolwekyo sahaba bamugamba kale naganja kuvula 3/4 nabina muganda nayo kirungi naye oba osinzizaawo nakale mu duwa zange zonna sigenda kubaako kyensaba ngenda kusaalira busaaliza gwe nabbi kukyokka wenfuna obudde nga bwa duwa nantandika okukusaalira kijja kummalira nabbi namugamba saa salama oba okikoze ekyo kikumalira kigenda kujjako stress genda kujjako depression genda kujjako anxiety genda kujjako fear kigenda kujja buli kimu kyonna kyowulira kyowotya ne success ogenda gifuna ne Allah yanukule duwazo zonna bisalati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ani mumwe musiramu mpya atamanyi sayira nabbi, ani mumwe atamanyi soma tahiyatu gwe musali n'oba otambula instead of kugamba nti okuba kozi fujjo mukuba tambula ng'osayira nabbi sallallahu alaihi wasallam. Allah nkusaba fees alabike, Allah nkusaba embeera gye mpiseemu nga tusula mu kisenge kimu nga nsule wa mukoddomi wange wano mu kisenyi. Allah nkusaba embeera gye mpiseemu nga nsula wano Emmengo ewa ssenga wange nga nsula mu ddiiro oba mu galaki. Mungu nkusaba neme gibeeramu nga nkuzi. Allah nkusaba okyusa obulamu bwange n'okusaba kwano kwensoma okyuse ndi mu kusayira nabbi sallallahu alaihi wasallam. Allah nkusaba okufuula ensonga obulamu bwange obukyusi ku bulungi onsule mu madaala mu kusoma. Allah nkusaba ompe birungi ku birungi byonna agenda bikuwa wetiyinza okusayira omubaka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Mbawadde nno tips z'okuyita ebibuuzo n'okukyusa ez'okukyusa certificate yo ebadde egenda okujjako F9 egenda kujjako zi A plus, B plus and so on. Abadde agenda okufuna ebitalina makulu ojja genda okulaba nga bivuddeyo nga byebyo. Tips nyangu nnyo kathati salata ala nabi naye bikole nga n'ebitabo bisoma, bikole nga ne updated notes ozina. You update your notes always. Bikole bisome byonna nga ne discussions ozikola. Summarizing kola projects ezenjawulo zokuwadde senior 4, senior 3, senior 3, senior mukola projects ezenjawulo aba senior 4 projects tegeti assignments sikole nga wosobola. So kimu kyonna kyebakuwadde kikole. Mulembe guli student centered kwetuliko baagala okukuyishinga byosoma byebenyini kyoli okiproducinga ku pepa wali. Saba Allah abawo bulungi era abamalire. Allahumma nzizaako akasembayo nga awo gamba akenjawulo ennyo nga mumaze okusayira nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekyo nno kyama kigamba abantu jawulawo obulamu obukyuka naye waka bujja kukyuka n'ebirwadde Mungu ajja bitwala. Gwe teeka mutesiniya. Saba Allah endwadde zonna abalabe bonna bateeke wala nze Mungu kulembeza sayira nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kati museeko kino asmaullah alhusna alaikum mbalamira okwekwata ku mannya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yatugamba ye kennyini ayina amanya 99 ayina amanya ag'ebbeeyi, amanya ag'enjawulo, amanya ag'enkizo, ag'enjawulo, ag'ekitiibwa, amanya g'amalungi. Tegeti n'atukubiriza okubanga tusabisa amanya g'owekitiibwa Allah tugakozesa mu dduwa. Waliwo ayina obwetaavu bwonna byekugamba ebikole naye amanya ga Allah gasome. Buli omu ganoonye mu lulimi lwe galimu osobola okugasoma. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Maliku, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz. Allah nkusaba kulembeza amannya go ag'ebbeeyi, ag'enjawulo, ag'enkizo. Nzize kusaba Allah obudde bwa kiro oba ozukuse oba kumakya oba otuddaawo omaze dhuhuri oba wasiibye wati wasiibye oba otambula. Ekyokubiri gakwate mu mutwe
buli akwata mu mutwe automatically ubongo Allah agenda bwajuwaza amanya ga Allah ichenda mu mwera nogakwata mu mutwe agona gono ba ngasoma buli kaseera frequently nogasoma buli kaseera ubongo tegedingire je bupasitinga memory igenda kubeera quick Mungu agenda jiwango ina quick memory ngate kwata amanya go chitiwa Allah subhanahu wa ta'ala ako mugasome muge kwateko buli omuye naso ologasoma tegedi gasome obotandise ya Rahman ya Rahim ya Quddus ya Salam atamani wacho soma Ar-Rahman Ar-Rahim الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور paka wekana gwayo amanyaga Allah echinda mu mwenda gabbi muramu wafe yonna yegala biri banyago ani Razzaq nito yegala Allah kugabirira togala kisawo Allah mugabirira ani al-Alim tegeti ani al-Fattah ani ogula we milyango jonna ya Allah togala Allah kugwirawo ani amanyi togala Allah kwegiriza umanyage al-Alim kada tuli muisoga Allah kwegiriza soma nyo amanyaga Allah subhanahu wa ta'ala kumsongeze njawulo Allah jaku malira insha Allah ta'ala message yange soka iliaba is mbazizo ili uchiba Allah subhanahu wa ta'ala nimbaga basaba mukozese ensongezo tugeddeko nebyo na biri bikulemberwa nnyo emirimu gya farda tusale swala mmeka etaano byonna ebisigadde bikole nesale swala mmeka etaano musali swala nga tebagobye sali swala ng'okimanyi Allah yazigamba sosono shekhe ali ku ssomero wano eyazigamba si madamu Amina Mukasa si shekhe ali mubayisomesa se Khalid si ani si deputy eyazigamba esswalo zisala yaziragira ya Allah subhanahu wa ta'ala weza bakulaba tebakulaba ittaqillah haythu ma kunta sha Allah wonna wakoze ki oboli ate bikasera okole birungi bidhini jalla wa ala baka wango busose buzingiddawo bokubiri kabujenga kutuba yokubiri itandisa akol marasmahum wa astaghfirullah الحمد لله طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى عباد الله اعلم أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مسجان يوكبيش جمولش nsonga zino esooka bitwagala mu nsi byonna bikulembera empisa empisa kikulu mbasaba mubeera abaana ab'empisa mubeera abaana ab'empisa mu ssomero mubeera abaana ab'empisa ebweru nga mufulumye nga mutambula mu makubo kuba tubalaba nga bano baana baawa Bakolola High School bali smart bayonjo batambula baana bampisa tebalya bikajjo mu kkubo tebalya binyeebwa mu kkubo wadde emberenge tebabuukirabuukira mu kkubo batambula bavunaanyizibwa abaana Bakolola High School be basinga empisa babbeeyi bali mu ssomero ery'ebbeeyi mu kibuga essomero lyokka eri mu kibuga the only secondary school mu kibuga wakati akasigadde gali bweru wa kibuga ogenda kuwa gali ogenda ku fuluma muko nino li mutima gwaki ate mikisa kyenda mwera girudawa mikisa kyenda mwera girudawa mu kibuga emikisa kyenda mwera girudawa mwesi mwina no kwisa mikono mu maaso mwebaza Katonda musomera mu kibuga buli kimu kyonna mu kiraba bwe kitambula mu nsi muno sono lwekyo mwina okuba ab'empisa
إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق نبي واجو إذا مكون صنعات شتوما كجوزا متندو واجي bampisa obera bana bachi buli mwa kyogera kencha negulu tuta kusingana nga bagoba bachi bakwatira mu kikulwa ki wajja wano kusoma tu wajja kola bufumbo baje kyabali eyo yes wadde myaka gigenze wadde wasoma giyiseeko oko nemanya wotandikidde weewo kati oli muyizi tegedde wadde osomye ng'emyaka gitambuddemu uko yes lyaganye wati Allah yagera mbeera mama nafa tata nafa ekyo si kikolimu bangi nnyo abasoma nga basajja bakulu nze yansomesa n'amateeka yes oba mwogera amanya ne Professor Shokoro Dr. Shokoro yansomesa amateeka Makerere University Law School naye nga wakuwa olugendo lwe nasoma ndi musajja mukulu nakuwa olugendo ngeri yasomamu certificate paka olwaero is a professor yakulemerako ne law school namba njogende mu banyange mu bulungi and others so bw'okubanga osomye nti oli mukulu ekitegeeza nti ate olemu okusoma oba otawaanye ate abalala abato obanga oli mulenzi ng'emyaka gitambuddemu osome buno obuwala obuto obwasinya tu nedda tonasumbwa abaana babengi babaleeta kusoma you either get married n'osigala ewaka n'ozaala abaana byoyagala okutandika kati n'okusumbwa abaana babengi n'obitandika ng'oliwo oba tuula mu kirasi osome and say no to marriage, say no to anything connected to sex. You are not yet there. Tuli wayo sawa zino akaseera kano kaaki kaseera kakutula wansi kusoma nabbi kye bamugamba myaka gye bamusomesa naye akuzeemu bamugamba ng'emyaka gitambuddemu bamusomesa myaka 4 at 40 years nga n'obufumu mufuga nti iqra soma ali mu mpuku bamugamba soma ma ana biqari nakulya wajjajja ma ana biqari nze saabisomako ma ana biqari sagenda ku Kampala hayi kola hayi ma ana biqari nze ku Koro hayi saaliyo ma ana biqari bana basomesa saabalabako ma ana biqari simanyi kuwandiika wadde okusoma kati byongamba sibitegeera Jibril omugamba nti iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min 'alaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم يجلس نشي نكلام بكروا واقسما آية يسوع يسوع كم القرآن كلا جال كروا واقسما مسمى مسافينge community yamwe musafingé family zamwe you are here to serve and serve one Islam you are here to serve and serve your families. You are here to serve and serve the nation or the community. Muli wano kutaasa umma, yes. Muli wano kutaasa wemuwangalira. Muli wano kutaasa nsi yaffe. Twongedde ku mutindo gw'abamanyi, tukendezza omutindo gw'abatamanyi. Obusiraamu ne bubanga bufunamu, community nebanga efunamu, tuwonya abagenda okuba abantu obutayimbwa, abagenda okuweereza mu mabaala, abagenda okukola kino basomye ebintu basobola okukola emirimu egyabwe basomye ebintu nga basobola okukola projects ezaabwe basomye ebintu basobola okukola workshops ezaabwe basomye ebintu basobola okubeera abantu abeemirizaawo bagenda kufuuka ba entrepreneurs nga bakyali bo bennyini basobola okwekola emirimu egyabwe si byakula kutuuza nga kulinda kuba bantu bazinedda ekyebateese mu ssomero to save siramu bwasikirirwa nnyo siramu temwasoma yes olugero ne luggwawo kati olwokuba musomi muli mu kilasi mwe ate mumalirize musaavinge ummeeno musaavinge famire zammwe muweerere bannammwe muweeyo zaka muwe saddaaka ofuuse dokita oli injiniya oli manager wa kitongole waki oli editica wa ssomero gundi naawe kati olina sente olina business ezizo right now kati naawe osaavinga you were serving but now you are serving the nation. You are serving your community. You are serving your family. You are serving Islam. You are representing Islam. Don't disappoint us.
You are representing your families. Don't disappoint your families, please. You are representing this nation, please. My dear respected students. You are here representing the nation. Don't disappoint everyone. Bakusubira okubera doctor somewhere. Bakusubira okubera omuntu ovunanyizibwa somewhere. Bakusubira okukola ebintu ebyobunanyizibwa. Tuweyiwaako ttaka nakukola mpisa mbi bagobe nabutaba nawaaka nakudojinga kilasi nakuteekawo nyombo wakati wona basomesa. I was summoned somewhere. Say mwali mayamba latukwita no mutabani wali ABCD. Mutabani wange niye tukujja wange. Yes, akoze kino jangu bagenda mugoba. Kukananga ali mukujjereka basomesa, ali muvuluga basomesa. Tokata kunakanya, toka bamuzukusa, bamuyisa bulungi nga mulangira. Omutwala mu mbere y'obuvunanyizibwa, tagala mugalera kusoma, talina waaka, tagala kola aduka mu pepa, ajuzaako linnya ebyokola. Enkyo ogenda kuba ne babosi bangi. Enkyo ogenda kaaba, enkyo ogenda kwejjusa, ogenda kwagala okudda mu ssomero nga tokyasobola. Ng'ofuuse Saalo ng'emirundi 2 3, ng'ofuuse Semaka, ng'olina abaana, olina abakyala 2 omu, olina Mungu atasofonesa abantu embuto. Right? Olina obuvunanyizibwa obw'enjawulo. Maama w'omulwadde yeetaaga clearinga medical bills. Kitaawo w'omulwadde yali paralyzed. Alina paralysis. Ali paralyzed. Gwe yeetaaga okumujjanjaba. Oba tusobola kubikola kati. If you can't do it now, then when? So kitaawo alina time gyagenda okulya nga mwetaavu gy'oli. Maama wo omumanyi n'ennaku gy'alina yesaawo mulemu bulemu kuba akafaananyi osobola okuzibiriza amaaso n'ogazaako emabega mutunako ewammwe ewakaawo n'olaba embeera gye balimu n'olaba obwana obuto obuzaaliddwa n'embeera olusuubulwa n'engoye ezibwambala butunuuliddewo ewammwe ewaka oluusi mulya kimu oluusi mulya kyakulya naye bonna essuubi balina muggwe gwasomye gwalina wootuuse oli mu senior 6 essaawa zino okuma basomesa odojinga odduka mu kilaasi ogaana kuwandiika bibuuzo otuuse oli mu senior 4 otandise kati ogenda okusoma certificate ya senior 4 buli omu agyetaaga essaawa zino bakwagala buli omu alabanga essuubi lyaffe mu famire lyeryo naye ng'oli kwakolwa high school n'okola emisango ne bagoba. Lwaki bagoba? Kale tebagobye naye n'okusigala nga buli omu akuggyako buli omu akasinga bakogera bubi. Blessings emikisa ne givaawo ogenda tambula muno mu nsi wenna ng'oli awo okyo. Ensi yeetaaga mikisa, buli omu anoonya mikisa. Everyone is eyeing for blessings. Tusaba Katonda enkya n'eggulu atuwa emikisa, atubulesinge buli omu. Abalala batuuka ne mu masabo ne bagenda banoonyeza mu masabo, abalala banoonyeza mu biki mu bunoonya ne mikisa. Isa bulungi abantu obeere blessed. Banaabeera bayise bulungi, basomesa bayizi banno bonna weeyise bulungi, beera up to date ever. Newaka obuze waka tolinnyira bantu, beera wampisa. Emikisa gijja kujjula n'okusoma kugenda kufuuka wansonga. Enkya gyegamba muwalimu wajja kukola n'otugamba nali naatera okugobwa ku ssomero, nali naakawala akansigudde, nalina omuvubuka ansigudde, nali nninda success card y'omuvubuka naye waŋŋamba kansolinge n'emivaako sikyalina success card zirina ssente, simanyi zirimu ssente. Mulinda success card, mwajja kusoma success card, mwajja okusoma. I know honey, you don't love me. Nasinga ni musomero erimu ng'abaana bali awo baga nti mwana agambye mami, subhanallah, mami nze I don't want this school. Somebody took my boyfriend. Case nejja ne bayita abazadde sayidi zombi ne batula mu nsonga. Omwana agamba nti nze banzijewo sitaagana byakusoma, oli yatte boyfriend wange. Yes, you abaddewo just this week. Naye natambulidde mu misango gyaki gati abaana ogenda baana babuvunaanyizibwa. Maama omu ng'awagira mwana wange nze mutwale nze mwana sayina ani amutwalira boyfriend we
Mwaja fuka wa boyfriend wano. Are you husbands? Choose from the two. You either become a husband or a student. Decide from now. And sit. If you're a student, settle. Respect the school codes, rules, whatever. Be respecting the please. Do not do whatever you want to do, please. Ebyange byebyo. Gambo byange message yange yeyo. Mukwana wangu mulungi. Atayogadde gitegeera onobo nkose bubi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala basasire. Era abayisi ebibuuzo. Allahumma amin. Atero mukisa mbi musoma. Allahumma nebyo nabigenderamu katusabe dua. Wetusabe dua mubeera abaana abayaki abempisa. Akasemberayo ddala. Temwevuma. Jesiri mu masomero gali gabayita first world schools. Soka muli ya kibuga. Muli Makka. Kubanga Makka ali mu kibuga Makka tigansi ya kibuga. Ogwo mukisa mugulina. Usona mu flat twaze gombanga. Basomera mu flat sebo mu kibuga. Twamula ku kibuna mu kirabako alhamdulillah. Kyecho mutayina. Amazi tanka zizo musiyina. Tanka buli omwana unatwenda chewe kwasa. Each and everything is provided. Staff yeyo muzigo. Take it. Aliku steering yo senior teacher. Right kwa vunanyizibwa ne team jalina. Bonabe mwina wanu bavudde masomero amanene ago gemugamba. You have a qualified staff, sincerely speaking. Because if I look at their faces, I've seen some of them mu masomero gali genyina amanene. Right? Jibuli Kawempe na Bisusa others. Gonna staff ya vunanyizibwa. Nakingera kwekwasa. Temwe kubagiza. Zimane manya chicholi, use it as your strength. Manya chicholi chikozese ofune obone obwetaaga. Mubitegedde nsaba Allah bawe bitegere bigambo ebyo. Temwe kubagiza ona ogenda gamba ati nasona obone obwagana okujjala kuba nali nsomadde nidda abamu begombadde abasinga obunjiro olaba basoma amasomero gadde bagambye abanene abatwala olwaleero gadde era olwaleero they are successful. Esura limu limu yenye ndiyisemu abanene banji bali successful. Tuwe kubagiza buli kimu kyonna okirina tegeti ebyetaagisa byonna ne ddiini musobola wansi musomeddwa twengaging Katonda mu nsonga zaffe ebyo bikulu naye mukole bitubagambire. Saba Allah bulungi era ayongera obbasitula n'ebibuuzo byonna ebijja mubiyite ateeka omukisa mu bulamu bwammwe obwa bulijjo n'obwo obunajja oluvannyuma. Allahumma amin. Asaasire bakadde baffe bawejjana abo bakyali ku nsi Mungu abalongose emirimu gyabwe bafune ku nsimbi. Allah bataasa obwavu ataasa obupangisa n'embeera embi etuyitamu. Allah atufuule ensonga ekyusa obulamu bw'abakadde baffe. Allahumma Allah atufuule ensonga erabira bakadde baffe. Allahumma nga tulina so si nga tulomba bulombi nga tulina nga tumaze obikolerera nga tukyali kolerera akaseera ako abakadde bajja kuba bafukamira buwoli sebo taata mama nanyo taata sina kasabuni taata sina kasukali taata sina kino kolerera akaseera ako nga sengawe yakuyamba nga mama wo nga baba wo yayimira mbigere nga kaseera kali nga kaseera kano yafukamira maaso go wetaaga ajja okufukamira katomfukamira umwe motoke mutambuza okiryaninga bills zonna medical electricity oba ki nemiti you can't do it. Buli omu yenna Allah muwa mulyango success. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض عن ساداتنا خصوصا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. آت نفوسنا تقواها آت نفوسنا تقواها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يسر لنا امورنا الدراسيه ربنا يسر لنا امورنا الدراسيه. ربنا افتح لطلابنا واعز هذه المدرسه مدرستنا قرآن يا رب العالمين
أعز مدرائها، أعز أساتذتها، أعز طلابها، ووفقهم يا رب العالمين بما تحبه وترضى. أعزهم يا رب العالمين أقدمية، أخلاقية، دينية. أعز أولادنا، اللهم أعزهم دينية، أعزهم أقدمية، أعزهم أخلاقية. ربنا بارك لهم، ربنا اهديهم يا رب العالمين، ربنا اهديهم يا الله ويسر لهم يا رب العالمين. واجعل هذه المدرسة فوق جميع مدارس أوغندا، إنك ولي ذلك والقادر على ذلك. إن الدعاء وإليك الإجابة بصفة عام، بصفة خاصة. نسألك يا رب العالمين أن ترحمه وأن تشفيه وأن تصلح حال وأحوال يا رب العالمين، وصحة أمتك يا رب العالمين حجة آمنة مكسة يا الله. ربنا نسألك أن تهديها وأن تصلح أحوالها، اللهم نسألك أن تشفيها، اللهم يرزقها يا رب العالمين الصحة والعافية. ربنا وفقها بما تحبه وترضى، إنك على كل شيء قدير. ربنا وفقها بالقيام يا الله هذه المدرسة على المنهج السليم ولا ما في صلاح دينهم ودنياهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أتكويرا وبدول عند كتبا عليكم بال وباركو platform zonna wana maliza sala bisola ya dukuli watu sote kana juma inshallah taala. Sallallahu sime akini salam.